ku Fik Media kw'oliikiriza nkwanirize mu nteekateeka ey'olunaku luno olwaleero. Gwendi naye muyimbi tugenda kunyumyamu wano na wali tutegeere music atambula atya n'emboozi endala nnyingi nnyo nnyini ddala. Jos Property Consultants batuteekamu ensimbi, basangibwa mu kibuga Masaka ku Muto Complex, first floor, room number eri MC1. Bajja kukolako mu ngeri ekyasingidde eddala okubanga nnungi nnyo, naye era nga bwentera okujjukiza ku bimu bye bakola nkugamba nti gwalina ekifo kyo bajja kufunira security guard, naye ajja kubawa batuuni oba kasaale. Kati osobola obbakubirako ku nooti 7557 7 2 6 oba nooti 787 8 3 5. Nkugamba nti balina ettaka. Waliwo abadde bambuuza nti ettaka lino oba ne poloti abantu bano bakkiriza kibanja mpola. Ye kituufu bakkiriza kibanja mpola, olinako kakadde, olinako obukadde 2, gendayo depositing, bajja kugulirawo akawunti. N'oba olina $50 gwe genda ogiteekeko, bajja kubanga bakuyamba, bakugulirawo akawunti ate no depositinga. N'ogenda n'olambula ettaka bakuwa bw'otuusa 50%, baba basobola okuwa ettaka lino n'otandika oddikolerako by'oyagala. Ate w'omalirayo wali ne balyoka bakuwa ekyapa kyo. Basaveya babayina bw'oba oyagala okusaveyinga ettaka eryo. N'ekyo mukwano tuukayo, poloti baziyina mu bifo byonna naddala okwetooloola Masaka. So nene e Kampala era balinayo poloti, basobola ogikufunira. Gwe bakubire bukubizi ku ssimu ze nkusomedde, bajja kubeera nga bakwasaganya bulungi nnyo. Ayagala ennyumba ey'okupangisa oba ennyumba ey'okutunda bazirina, ate nga n'emmotoka bazirina bulungi nnyo. Oyagala mpya, oyagala ekozeeko, ate nawe oba olina gy'oyagala obbaguza batuukirire, bajja kubeera nga bagigula. Gwanoonya omulimu, balina emirimu gy'abasomyeko n'abatasomyeko, bajja kubeera nga bakufunira omulimu. Oyagala kuzimba, bajja kubeera nga bakwasaganya bulungi nnyo nnyini ddala. Kale kkiriza nkwanjulire omugenyi wange gwe nina olunaku olwaleero, bajjo tujja kubeera nga tubaddira eddako. Nsaba yeeyanjule ate tube nga tutandikira awo emboozi yaffe ey'olunaku luno olwaleero. Sebo nsanyuse okusisinkana. Nange bwe nti onsanyuse okukulaba olwaleero. Alaba Fik Media nsaba omubuuzeeko ate omweyanjulire. Mbalamusizza bannange mwenna ababeera ku mitimbagano, ku mativi ne media zonna ezitambula mu ggwanga Uganda lino. Amanya n'eddoboozi ndi akayimbi akatemanyi CHENZO KHARTS 256, omuyimbi. Ndi muyimbi era nga ndi mwana muna Uganda, era nga ntambuza system y'omuziki ng'era bwe mubimanyi, mwendi mu industry mpola mpola, mbufunze yenze. Bwe mbasi kuyise bwe ntyo nyinza kuyitaani? Era nga bw'omanyi amannya gano bw'oyingira industry ebiseera ebisinga amannya gakyukamuko, naye agange tegakyuka kinene kuba amannya agange era geego amannya agange. Bw'oba industry wonna otera otambula osanga amannya geego. So newaka bwe mbaayo batera olumu okumpita Katsi oba ne bampita Emma oba Kateregga, gonna geegamu. Erinnya nalifunzaamu Katsi litegeeza Kateregga, so nga ate CHENZO mulimu erinnya ndowooza twakifunzaamu CHENZO, buli nnyukuta erina kyetegeeza nga era n'amannya gonna mwegali. Si yetegeeza careful, lyonna erinnya wamu nga bwe liri CHENZO, naye nga ekirimu ekyo careful helps and Emmanuel will never zane off. Ekivuunulwa nti like okubeera omuntu omugezigezi oba omujagujagu kiyamba nti ate nze kennyini Emmanuel sijja lekera kukola ebyo bye mutasuubira balala kukola, nga tonsuubira nti nsobola okukikola nene nkikola nekikugwako nosanga sobodde kola ki kukiri presentinga nganze ng'olaba tekinjamu naye nga ate kinfulumamu lyerinnya eryo. CHENZO, abayimbi boogerwako nnyo nga abatasomye, era abantu batera nnyo okumbuuza nti Fik bw'otuleetera abantu abo twagala batubuulire ku kusoma kwabwe. Abayimbi nze kyemmanyi kuba nze industry eno njirimu,
eluda business kuba bw'ogiyingira eba business ne bw'oba ebiseera ebisinga nga tonnagiyingira osooka n'olowooza nkisobola sikisobola then kikuwa emabega ekyokukola nti osooka kukola kyoteekeddwa kukola sooka osome sooka omalirize ffe tusomyeko sinti mbadde mu industry sigamba nga kuba mulimu yeesa abatasomye mulimu abaava ku street ne olaba ne mukulu waffe yennyini Kyagulanyi ne yasoma kitegeeza nti ffenna tuba tulina okusoma si kuyimba kwokka kwe tuba tuliko ne tuba n'emirimu emirala tulina okukola egitwetaagisa obwa professionals. Mbuulira kusoma kwo. Nze okusoma kwange nasoma era mu masomero ne maliriza primary level ne maliriza secondary level HSC ne njimaliriza awo we nakoma kubanga nali njagala kufuna kasimbi keyongerayo ku university. Covid we yajjira, Covid wajja n'abiyingiramu system n'ekyankalana ne tukomaawo naye nga era chance bwe mangifunye zonti kati nkwasaganya bingi eno bakwetaaga eno bakuyita n'emirimu gikwetaaga so kati obudde obugenda kusomera obulumu buba butono naye bwe kiba kize Mukama mbeere nja sobola okuddayo continuing n'olugendo lwange nsobola odumaliriza okujjawo kiri kye mwogera nti abayimbi tebakola ki tebasoma. Okay, so wamaliriza HSC wali ogenda kukola course ki? Nze kuva nga nkyali natandikira mu O level twatandika awo twalina mikwano gyaffe abamu gye bali eyo nga nze ekiruubirirwa ekyange nali njagala kubeera lawyer era empapula mukwano gwange kuba twali abalenzi basatu mukwano gwange yaleetanga empapula ezo ne tuziyitamu ne tulaba bibuuzo ki nga byetaaga bwongo just nengezaako bitunulatunulamu buli kimu nengezaako kitunulatunulamu nga byetaagisa kulowooza kwokka nendaba nga mbisobola era nendowooza nti nja kikola naye nga bw'omanyi nti sigwakola program zeekola zokka Mukama yatusingako okukola program ekintu ne kijja ne kiyitawaawo mpola mpola naye sinnakivaako insha Allah nja kuba nsobola okutuukiriza olugendo lwange. Music omutandika ddi wayimbako mu ssomero ekintu kino okiyingira otya? Program za music nga bwe zaali nze kuva nga nkyali actually okuyimba sinze nakweyingizaamu system yennyini kaŋŋambe nti yeyannonda kuba twabeeranga ku ssomero byonna nabibeeramu byonna nabikola sirina kye saakola kuba by then nzijukirira ne bwe nali ku ssomero najjumbiranga nnyo ebintu ebyo eby'omuziki najjumbiranga nga ntambula tutambudde like nti waliyo group era nga kizibu nnyo okujja ku ssomero ne babuuza nti tuyinayo dancing competitions ani agenda okwenyigira ani agenda okukulira system eno nga nze gwe basookerako kati gyali eyo asobola akikwasaganya so system yajja egaziwa mpola mpola ate nentuuka ekiseera nga bo bennyini ng'essomero nga banjagala olw'ekyo kyende nentuuka ekiseera nenkyagalira ddala nga bo bennyini ku ssomero be badimandinga leero no tugenda mu studio so kati system nejjanga ekula bwetyo kati nze ngenza otuuka eno waggulu ng'olwedde ate ne system ngimanyi nze nali seerabamu kintu naye nga bo bakola ki bakindabamu ne saageri nti neeronde wabula kaŋŋambe system yo yannonda nga yo. So gwe nga gwe wali teweerabamu talent naye ng'ate abakuliraanye balaba nti okisobola? Kuba ebiseera ebisinga oba ogenda mu talent mino mubaamu ekintu kyolaba n'ogamba nkisobola oba sikisobola naye nze ekyange kyali kyangu kuba buli we bampitanga nti jangu okuba erina eddoboozi nga nsobola oddikuba kati siyabuzeemu wano tuwanikiremu bwoti nga nsobola okukakola nagenda olaba nga tebiri ize nnyo nze ebyendaba bye boogera nti ate tebisoboka nga bisoboka okakana ngenda okukwata olupapula ne peeni mpandiike nga ndaba nsobola okukola ki okiwandiikira ddala nsobola okikola oli kyagamba nti kizibu okuwandiika oluyimba kukola nga ndaba kiri ize nnyo kati okuvaawo music ne mufuula obudde bwange era bwe nabanga oluusi nga siri mu kiraasi nga ngenze nga ndi bbali eyo nga ndi mu kuwandiika nembaako byempandiise nentwalira madamu ne mugamba nno madamu olaba luno mpandiise luyimba by then nalina omusajja bamuyitanga Father Tamale oba omusajja oyo wamula bambi Mukama muwe ekiwumulo yafa Father Tamale gwe nakolanga naye kuba yayimba ayina ennyimba
bazikubanga ne ku TV okwo nga bolaba Pastor Ngoma kati naye system ye bwetyo bwe yali ngera akolera ddala naye Father Tamale yakafajjo recently mu COVID-1 eno we yajjulo naye oyo Father ye yanyambangako yakuba ye yayimbanga byanjawulo ku byange tutandise visiting shows Maria Flow tuli badansa be kuba nali nyimba nga wenzina Maria Flows tuzivisitinze yayina abazungu tuvisitinze embisifu ebyenjawulo ekintu kitandise okukula mpulira nkyagadde omanyi kye kitegeeza oyimirira ku show n'osanyuka n'abantu no like ne mu videos mwe muli lero tugenda muri rehearsals bulijjo biwulira bulize so I get interested nenkyagala nnyo okuva olwo music naafuuka ekintu ekimu ku bulamu bwange though nti music yali side work nakolanga ebitabo byange ate nga bwe mbeera mu music mbudde bwange obw'eddembe bwe nkola music bwe nzira mbitabo bwe natandika music bwentyo. Mwaka ki gw'otandika professional music nti kati omuntu asobola okubuukinga ku gy'oyimbe? Kuba maliriza system yange yonna naye nga bw'omanyi nga sente okugenda mu studio okukola nnyimba za bbeeyi nti nze system yanyanguyiramu batya nakola oluyimba nasooka okugenda nalukola omusajja bamuyita Dawson mu studio ya Double Pitachi waliwo omwami eyafa Mr. Spelling kati mulimu producer yalimu nga bamuyita Dawson nga bampa nga baŋŋamba yimba kati bano bennyini bengenze nga mpitaayita muli waga bwakuba lina eddoboozi ng'oyimba style ng'eyagonde bangi bampadde abantu ab'enjawulo nti otandikira Masaka okuyimba? Gye natandikira e Masaka kuba Masaka ye waffe waka kati ngenda mu studio ez'okumpimpi awo olagamba jangu nze ku ddoboozi lye wafunye eddoboozi eryo lyendaba lyoyina nsobola okuwaayo ofa ya audio nga ngenda nga njikuba omulala nga ganze nsobola okuwaayo ka video naye olw'okuba nti ndi ku ssomero ndi eno sinnatereera nga studio ogiyingira kitono togisobola kati jo wano lwe ntandika okugenda ku bivulu bakuyise jangu tuyimbe connections naye nkitandise ndowooza nga bbiri nga abiri mu gumu awo wentandika music owaddala kuba wali eri kyayika nali mu muzannyo ngenda eno sikiwa nnyo budde nyino soma nyino okukola bino ndi waka ng'obudde bwa music butono ne kati jjo wano lwensituka ne ŋŋamba kankole music owaddala batandika okumpitaayita awo wentandikira nakati kutandika kudda waggulu. 2021 nzijukira bulungi twali tukyali mu COVID. Mbuulira ku mbeera y'omuyimbi atandise okukola music mu kiseera ky'ojjukira obulungi nga kumpi wonna w'ogamba nti oyinza okuyimba that is ng'ofulumiza oluyimba tosobola kuyimbawo. Ekisooka music system eno eri so costly kuba buli kimu kyetaaga ssente. Okoze oluyimba lwo osuubira ogenda funamu ogenda tutambula kuba ebibiina byo bibeerawo ezo nti okijoyinenga kitwalamuko obudde si buli omuntu ajja kulonda olina okuba nga okoze nnyo kati mu ekyo COVID oyo yatunyiga nnyo ate naddala omuntu ng'obadde okozeyo oluyimba nga lutandise otambula kikuza nnyo emabega owulira mulinga ogonze kubanga ky'oba osuubira ate kiba kizze wansi tosobola yimuka nga bw'oba osuubira okuyimuka kiba nga bw'onaatandika olugendo ate n'oluddamu n'olutandika buto kati wano jju ly'abalamu COVID agenda avaamu tulinga abaddamu nnoonya sooses empya abamu baakyuka dda eno ku mulimu takyaliyo DJ wange gwe namanyanga eno takyaliyo so kiba kizibuzibu era kyatusumbuwa nnyo. Otandika na luyimba ki? Nze nnyimba nzikola kuba newandiikira baproducer mikwano gyange naye ennyimba buli omwaka nyinza ottaamu oluyimba lumu oba bbiri kiri kunze
nze sinenya muyimbi yenna kukola kintu naye nze nyina programu ezange bwentambuza sigenda kukuba nyimba zibeere nga zitudde eno kati guno omwaka nina oluyimba lumu lwokka okuva lwe gwatandika nyina oluyimba laavu butwa lwokka lumu naye nga kiri ku nze natandika n'oluyimba baluyita togenda oluyimba olwo lwe nasookera ddala otwala mu studio. Producer Niko Pani yalukwatamu naye nga Dawson ye yalukolera beats ezasooka ye yaluzimbira omusingi. Wewe wandiikira nyimba zange zonna nze nzeekolera just nyina abanene banyambayambako nga Even Lagu yanyambangako bambi Aida Mugo yanyambangako just nga naye nga era mbamaliriza mpandiika owandiika n'ogamba Evelyn for example nga bw'otugambye oba Aida Mugo n'akutereerezaamu connection eyo ne mubuuza wano kina ngamba nga bw'olaba nooti eno etambula bweti ate ono engoma yagikubye bwati tukyuse ekigambo tukole bwe tuti kye banyambako naye nze mba mbyewandiikidde nga mbimaze. Vidiyo ya Roweri oluyimba olwo lulina ebyalubulamu ku media kweruli naye lulina ebyabulamu like ekirungo kyalonze bwe nali nkyagala nenduleka saalongeramu tewalupromoting kubaddo lwatambula lutya sofa kwaba abatini abaluwulirako. Sofa ye yali first intro nga bwe nagamba intro yange naye bakyagala buli omu yaŋŋamba nga wow gwe wayimbye kino nze sisuubira nti gwe wakiyimbye bulijjo osobola okukola bwoti nekinyongera tegenda ku kirala nenyongera ndabe nti nsobola okukola system endala naye nga olwo nze nagenda odduwuliza nga nze kyembadde njagala n'abantu kye baagala kuba nabuuzangako ku banene kino kikola kitya kino kikola kitya nga semalirira nzekka ngenda olaba nga audience ye erimu abalwagala naye nga bwe tuluteekamu amaanyi amangi era terugenda kukola kye tusuubira. So 2021 olufulumiza 2021 ku ntandikwa yaagwo eyo bwe nakwata oluyimba olwo nenduteeka mu studio nange nendaba nti ntandise okukola music. Olwo tolupromotinze olabye ng'ebigendererwa tebivuddeeyo olwozaako ki? Kati bwe nakola oluyimba olwo nendumaliriza wayita akaseera katono nebuuza ki sitayiro ki kye sitegedde bulungi nenzirayoko nebuuza ku basajja kye nakola nenkola oluyimba baluyita Ndyako Naawe. Kati then olwo oluyimba do lwampushingako ate ekinene kuba yo style mwe nalukolera jukira ne luli mu kusooka mugenda mu studio naluwa akadde katono nga bwomanyi oba oyagala ekintu kyo ero mpereza oluyimba lwange nagamba sinnalumala nomuga oluyimba leero lwe mbadde nfunye akadde nzija mu studio dunona wasi mungi kati awo music nendabanga alabika namupapira nnyo. Ndyako Naawe wali wagenze wa producer ki? Ndyako Naawe kati namanya nti oli oba ye atantegedde oba sinze namutegedde kye nakola ne kati ku luyimba olwaddako nafuna Niko Pani. Studio yali yemu naye omuntu yali ayawuka kuba buli omu aba n'enkuba ye nga bw'olaba Aki akubira ewa Sabula owabbawa naye buli omu akuba bibye ono asobola oyambako ono kati ne mu lwasooka bannyambako buyambi ono yayamba ono ne bakwasaganya oluyimba naye ku luno nalukwasa Niko era ku olwo oluyimba lwavaamu mutuufu ne balwagala nnyo ne lubeera nga lw'amaanyi. Walupromotinga ddo nalupushinga era oba otuuse ku YouTube n'emikutu gino Howe Bees MP3 emikutu egyo gyonna views luyina nnene lwansonga ddo balwagala nange nendongeramuko ku maanyi. Tuweemu akapeera lugenda lutya? Oluyimba olwo lwali mu kazuku form lwaki tompanze Ndyako walayo olimba nnyo every night kunoonya n'omulago walewe gwezewa keka basikaalo. Okay olwo walulyamuko ku ssente engeri gye lwakola?
oluyimba olwo nga bw'omanyi bwe tuba tuyingira industry eno tolina nnyo kuba kutunuulira nnyo ssente so kutunuulire audience. Ate oli mu business ne tolina tunuulira nnyo ssente kubanga buli lw'otunuulira ennyo ssente oyekanga ogudde teweeyiwaayo wonna mu business kuba n'abasajja be tulaba abakola music nabo balina emirimu emirala teweeyiwaayo nnyo ate toyiwaamu nnyo kati ekyo nze kyenkola nkola kyensobodde then ekisigadde mukama nannyamba nenfuna obusimu naye sikikaka nnyo bwe nfuna akasimu nti Chenzo jangu tukole wano nebaza mukama bwe kiba kiganye ngolo oluyimba terunagira nfuba nnyo nkikolerere ndabe nti akasimu ako kajja. So olwo lwafuluma mu 2021 olwo ddo tubale kale nti 2021 naye ku nkomekerere eyo kuba luli olwagira luno neŋŋamba sigenda tutandika kuyayaana kuta music mu speed nenkwatamu. Lwaki olwawo nnyo okuta? Nze bwenta oluyimba mba neebuuza lwaki terutambudde kyekiganye lwaki terumuvinze nga bano bagamba lulungi lwaki terutambudde sitaluyimba gamba nti mpeze nnyingi nze nta okusinziira ku kyemba nsuubira n'abanyambako kuba nyinza okumala mu process eyo yoddukebera lufaanana lutya luli lutya ndutwaleko ewa gundi ndutwaleko ewa producer gundi mu process eyo ne lutwala emyezi ng'esatu kuba mba nyina n'ebirala byenkola kati ngenda tutuuka ekiseera ekyodduta nga luwezezza emyezi ng'ena naye nga nalugamba dda nti audio coming soon kati nyinako olulala era do naluteekayo dda baluyita ndaagalwa mukwano naye oluyimba lwange olwo ndowooza lumaze omwaka nga mulamba terunateebwa ne mu studio mweruli era balukwatirako ne ka video neŋŋamba abantu luno lugenda kuba lulungi kyokka ate mu kufulumya laavu butwa yasooka luli era lukyaliyo mu studio lukyatudde. Styles ki eza music z'oyimba? Nze styles kaŋŋambe nti zonna nsobola ozikuba naye nze nga nze zempulira zenjagala okukola nze era mu nnyimba zange nkola zuku nkola R&B nenkola ne reggae ezempola empola zensinga okwagala naye nga n'endala n'omulala bw'abazze oba eddoboozi lyo lyezisobola okukola bwe tuba tukitwala naye nze ndabyeko n'abalina nga amaloboozi ng'alina eddoboozi ttono naye ate naakuba dansolo oba n'obuyiiya bwo nga busobola kujjamu ekyo nga tosobola kuyiiyaayo rap zikuba hip hop nga dansolo n'ebiringa ebyo oli bw'abazze nga ye akyagala nsobola okimuwandiikira nga zze naŋŋamba kati somanyi mpandiikiraayo oluyimba luli bwe luti ne bwe luti nsobola odduwandiika n'endumuwa era nenkikola nga kyekyo ye ne mubuuza waawe oyagala tukyuse kwa studio tuzirina esystem zonna tuzirina kati ŋŋende wa producer wange ne mugamba nkolere ekigoma bwe kiti ono omwana alaba oba asobola okitulamu ku luyimba luno lwagezi then ne muwa ye n'alaba oba ebigambo bye kyekyo kyayagala nsobola okikola naye nze nga nze si kyenjagala. Ng'oggyeko okuwandiika n'okuba nti oyimba biki ebirala byokola nga byetoololedde ku industry? Kati ku industry kuno waliwo ekibiina kya firimu kye tulimu kisibuka kawempe eyo mulimu muganda wange bamuyita Nelcom de Banton so ekibiina ekyo nakyo erudda kitugatta system tugirimu si wantu wamu so tuzuba eno mu firimu ate ne tuvaayo ne tuddako eno mu music. So oli actor? Mbeeramu mpola mpola neera nga omanyi era bwe mba neetaaga muntu nti wakuzannya mu firimu wakuzannya mu video bava eri ne bajja eno mu music ne bava eno ne tuva eno mu music ne tugenda eri nti mu firimu mwetaagizeemu akantu ak'okukubamu like akaloboozi fe abayimbi tuba weetuli twetaazeeyo ba actors oba ba vixens abagenda oba mu video tubajja eri ne tubaleeta eno kati tuli wamu bwe tutyo. Ng'oggyeko entertainment industry bwe tufuluma eno wabweru biki ebirala byokola? Nze amazima agasinga sente yesinga okutambuza system ya music
bw'oba tolina ssente system toba nayo. Nyina emirimu egyange ng'omuntu otho nti bwampola mpola obwo bwange nange nkyezimba mpola mpola, then nina n'ezi kampuni ennene z'endimu zenkwasaganyizaako emirimu gyazo, bwe ntyo mpola mpola bwe nfuna akasente kange. Birungi ki by'ofunye mu kuyimba? Ebirungi byo bingi. Of course naawe kennyini singa sibaddeemu tewalisobodde kunoonyaako CHENZO yaani, tewalisobodde kumanya ono omwana yaliwa. Emikwano nfunye mingi mu ekyo kyengezaako kugamba, emikwano nfunye mingi, nfunye connections n'abasajja abanene. Tambuddeko nti sinatambula nnyo naye nyina ekirooto eky'ottambula ennyo. Kalangala ngenzeeyo, nali simanyiiyo, ntambuddeko Kampala tambuddemu ebifo ebisinga. Ezo nti tours zo nkyazaagala nnyingi kuba buli lw'okola ekirungi ne tours zeeyongera. Ate nga n'akasente kajjayo akatonotono wadde ntekanayingira kiri awo bulungi, naye nga kikuyambako nga ggwe omuntu. Kusoomoozebwa ki kw'osanze? Ebisoomooza byo biba bingi kuba gweoba weerabamu kintu kirala ng'omuntu akulabamu kintu kirala. Omuntu gw'oyagala kutambula oyite eno ogguke, omulala yayagala kuzzawa mabega. Kati gomanya ndowooza entalo oziwulira mu baganda baffe, buli omu alina bwalwana ekikye, olina kulwana kikyo nga ggwe omuntu. Ebisoomooza bingi, oba onoonya kawogo abalala tebaagala okakwate, bingi n'ebigambo biba bingi. Twakomye wali ku ndyako naawe, is it? Mbulira ku laavu butwa. Kati awo namala Nfulumya ennyimba endala we ziri awo era, ne kati laavu butwa lwe luyimba lwange olusembyeyo lwe mbadde n'akata. Lwe luliko kati era ne kumikutu era nalulikodinga ndowooza emyezi ng'esatu emabega, ne mu process awo luluddemukko. Kati manager ne banyambayambako, manager wa Kalonanto nga nyambayambako, ne twala obudde ne tulukeberako mu studio. Judas manager Rich, then ne tulukeberako nangamba luli bwe ruti ne tukyusaamu bye tukyusiza, so luluddeyo mu eyo process kuba sikyayagala kintu kyagamba nti ndeese mbawadde. Njagala ekintu nenkitwala mpola ng'abalala bwe bakola, mpola mpola. Kati then ekyo bwe kiba kiwedde nendukwata oluyimba nenduteeka mu media kati mweruli, ne bamala okukakasa nti lwero kati saawa zino kyenfaafagana nakyo ye video yalwo lutunyumire kuba buli gwenduwaako aga kati tulaba producer wange ye baba ku mapeesa yalukoze era buli kimu yakikwasaganya, buli kimu nti nyina ekiganye gwe nkubira essimu, baba wano waliwo ekiganye, era mwebaza nnyo baba wange kuba buli luyimba olujje wange luva mu kitabo kyange mu mutwe gwange, era nga nsuubira bingi bikyajja kuba nina nnyingi ne mu studio mulimu ennyimba ezirimu naye tezinnafuluma. Nkyayagala luno oluyimba lusobole okuba nga lubuna. So ng'oggyeko ekyokuba nti oteekateeka kushutinga vidiyo yaalwo, tusuubireyo oluyimba olulala lwonna omwaka guno oba olwo kati okiggadde ekyokufulumya? Tuli mwezi gwa kumeka? Tuli mu gwa 10. Tuli mu gwa 10. Kati bwemuba musuubira oluyimba tulusuubire January, December, January lwe luyimba wewali oluyimba. Oluyimba lumala buna mu system. Naye nnyonto ogamba bafaani tetubana nnyingi nnyo, tokisusa tokiyisaawo. Nga omanyi nti era ekintu ekirungi era nga kirungi nga kireka ne kiyitawo ne kimala ebbanga nga kikyaliwo abantu nga bakyakinyumira, otwala obudde bwo. Sigamba nti kuba ali eyandaba saawa zino asobola okuba nga oluyimba aluwulira alwagala, n'oluwulira n'owuza naye addamu ddyotta oluyimba, era mala nente oluyimba nalwo n'olwagala n'owulira ng'olwagadde. So kati tugumiikirize wonootuweeranga wetujja okureceive. Yes, kuba mmanyi kyenja ng'obbawa bajja kyagalanga. Tuwemu akapera laavu butwa
omukwano kufa bw'ogwesemmereza gulumya okufa bakanoonyeko wasinziira ku ki? ebyo byaffe ngaffe bw'oba oli mu industry eno ebintu bingi olaba n'osoma mu kusoma n'oyiiya n'owandiika nze ndabye bingi ebiri ku bantu naye ate olina odduwa ennyo amatu n'olutegeera bulungi kuba lulimu engeri bbiri kuba lubuzaabuza abamu baŋŋamba wali ovumirira mukwano naye nga si gwe nali nvumirira nali nkulaga obuzibu bwe guyinza oleeta so olina odduwuliriza ennyo okutegeera kye nali ntegeeza kati kyekyo ekintu kyange nkiwa obudde nensobola naawe okukonfusinga ng'oli mukiwuliriza neweebuuza yali eno naye nga kikubuzaabuza naye tokitegeera so kyekintu kyenjagala kuba abasinga bo bakolawo kyabwe aleeta ekintu n'akikubawo nga directire n'akaana akato kasobola okukimanya nze nkuwa ekintu gwe neweenoonya n'okitwala ewalala naye nga kiri walala newe confusinga ng'olina kumanya ki kyentegeeza. Abantu bafaani bafolooza balina obudde okuwuliriza music confusing asigale ng'akyanoonya ddala ki ekituufu baate bakuvuddeeko buvi. Kati bwe mpuliriza history w'abasajja bano ekintu kye basinga ocriticizing wano mu industry yaffe n'ekintu kye bateekako ennyo essira bagamba tetukyawa music budde bo kye bagamba tukola kyamangu mangu kiyite sirina muyimbi yenna gwe nkoona bonna bakabi bakola ebintu byakabi ne mulimu ekintu ky'owulira nga teyawaddeyo budde kati ekyo ate kiggwako mangu kubanga omuntu tekimuwa kulowooza kiggwako mangu ne kidduka ne kiyitawo kati kitegeeza buli mwezi oba ojja genda mu studio oba oluvannyuma lw'emyezi 2 ng'ogenda mu studio okulaba nti okola ki nkyozzaako olabe nti weekuumirawo naye nga kino ekyaliwo kuba nze mpuliriza nnyo programs ezo eza music ne mmanya bano abasajja baakolanga bwe bati bano abasajja baakolanga bwe bati kati mbasajja abo gwe naawe mwoyigira so sigamba nti guno omulembe oteekawo eby'omulembe gwammwe naye nga bw'okoppa n'ebyo eby'abasajja abo n'osobola okuyiga kati nze kyenkola era nkimanyi bajja kyagala kuba abawagizi bange banjagala. Mbuulira ku industry yaffe wano e Uganda nga bweyimiridde ogiraba otya? Tudda mu maaso tuzze mabega oba tuli awo tetulina we tulaga tulina we tulaalidde somewhere? Industry yedduka biwanvu yedduka byayo tugenda mu maaso naye speed kweddukira nnene kuba olaba abakulu baffe abasinga olyata oluyimba mu mwezi guno n'ayisaawo emyezi 2 n'ata oluyimba kati gwe atalina sente za studio atasobola kumanaginga kintu ekyo kyakola olulwo ojja ddukuba lumu lutambulemu naye ziri zijje ezabazizzaako ziruzibikire kitegeera zibe nga zigenda ddu zibikira kiba kitegeeza edduka ku speed y'amaanyi naye tetumanyi ku maanyi ago geddukirako tusobola okimanaginga tetusobola kuba system tugina gwe just gwe weekuumira mu system n'ogamba nze nsazeewo okukola kino Little Boss taliyo ayimba tomumanyi naye ennyimba zaakola osobola oddusanga buli wamu nga balukuba naye ekizibu ekibaawo aludde okufulumya aludde okuwulira akapi oba ali ku ki akyafulumya saalina tebazikuba bazikuba naye zino waliwo ezijja nezizibikira ye ekintu kyakiwa obudde so ye process gye twagala okukola toteeka ku pressure tokola kintu kiri awo nti gwe oyagala oweza omuwendo ng'abalala genda mpola naye nga kyoyagala okimanyi. Ogimanyi? Ngimanyi. Gy'oli? Kaadi eyo bakyagibalako tukyagibalako tulina bannange we tuli mu kubala kaadi za ezo era banga temuluddewo okwewandiisa association nga yajja naye nga omanyi ebyo ebyaliwo emabega twali mu budde bwa covid ng'ate we twetaagira kaadi ezo so ng'ate kikwetaagisa okuva mu kitundu lwaki kubanga mwali temukola musobole okufuna ku ssente za genosale obudde obwo obumanyi wabanga okutambula okuva eno ate okgenda eri obudde bukwatireyo tolina ntambula weetaaga entambula eyiyo entambula so kati awo ebintu ne bikyankalanamuko naye twakikwasaganyamuko
muganda waffe Abdulmulasi be bali mu system so twayogera nabo bagenda kikwasaganya kigenda kuggwa. Mbuulira ku famire gye wakulira muli abaana bameka awaka? Awaka tuliwo abaana kuba ffe waka we twakulira tuliwo abaana 5 ffenna tuli balenzi era nze mukulu ewaka. Teri bawala? Tewali bawala. We muyimbi weka? Nze muyimbi aliwo ewaka naye nga famire yaffe by the way ndowooza ekintu kino kyava na musayi kubanga famire y'ewaka bayimba mu church. Senga wange ayimba mu church, anko wange ayimba mu church, bayimba zino ennyimba za ddiini. Era kizibu nnyo ogenda ne kwaya. Era kizibu nnyo ogenda ne batagamba nti mutabani wa Nakamanya oyo. Osegeera kubanga ffe ninayo muganda wange ye yali adduka misinde. Ye muddusi wa misinde then nzo muyimbi ndowooza n'abewaka abasigadde abamu bayimba mu church ezo. Banko bange babiri, senga wange, so kati kiri ndowooza waka kirimu. Mbuuliraako ku Chenzo omuto, awaka awo walinga watya? Mirimu ki gye wakolanga? Mbuulira ku ffujjo n'ebiringa ebyo biki ebyakubyanga kibooko? Nze ebintu by'embooko ebyo saabibeerangamu nnyo kuba obuto bwange wakati bakugunjulanga. Era waliwo gwe batakuba mbuto taliwo naye kale nzowooza nze nakula neemanyi kuba ebiseera ebisinga bw'okula ng'omanyi ekintu nti kino tebaagala kikwatako bw'otakikwatako tewaba buzibu. Nze ebiseera byange ebisinga nabimalanga ku TV bwe mba ndi ewaka mbeera ku TV okujjako mpozi mami okujja n'ayomba tewakoze kino tewayozeza bino tewakoze eki olwokuba naadde ku TV ekyo kisobola okukubya nebino nti ate ayasizza ebintu akoze nebereranga mu nju kuba omupiira saagulinamu nnyo kiri awo. Mirimu ki gye wakola? Ewaka emirimu era nga bw'ogimanyi kwoza kuba ffenna tuli balenzi kwoza kufumba nze sirina kye simanyi mu kufumba oba kujjula oba kuwaata oba kola kibubuubo biki ebyo byonna mbimanyi mbyekolera kisegeera so ebyo byonna nalinga nze tombuulira mbu omukazi mbu bimulemye ebyo byonna mbyekolera tewali kinnema kubanga ewaka ffenna tuli balenzi ate mami yabangawo n'agamba omanyi leero gwe agenda ofumba kuba buli omu yamuwanga ennaku ze afumba yayoza n'ebintu yayera olujja then asiimula ennyumba bibye so kati ngaawo alabirira ensolo naye bibye nabeeranga buli mulimu ngwesoboleranga ngumanyi. Chenzo mufumbo ebyobufumbo nedda mulindaki? Endongo yampasa nkyakuba ndongo emyaka tegikwena kuyitako. emyaka zikikulu katusooke tukole ekituufu katusooke tukole ekituufu katusooke tukole ekyo. Obuwulu bukuyisa butya? Sikiina nnyo buzibu buli kimu kiri easy kuba nkola kyenjagala kati sirabamu buzibu. Abaana kirijja nga kyetaagisizza bwe kiba kyetaagisizza nja kuba nkikolako. Badde manyi oyinayo nga babiri? Siri mufumba ate sirina so sisitimu yange ngitambuza bwomu naye nga nkuba mpola mpola kansooke nkole kino nga bwe nkwasaganya n'ebirala bwe kirijja nga akaseera kakyo katuuse ndiba nkibagamba nakyo. Mmere kyesinga okuwoomera? Nze emmere yange gye nsinga okuwoomerwa akawunga nga kazeeko kankolera nnyo yemmere gye nsinga okwagala kuba ekisooka ekwata mu lubuto ate like si yawo kuddaawo kulwanira nti ki era bwe baba batini abajagala baganda bange gye bali abajagala mu industry eno kuba nabo mbawulira mbalaba ne ku ma TV nga bajagala naye lwakuba balimu tuweteekamu akajanja oli n'agamba nze ndi serebu sisobola kukola ekyo naye nga ate akyagala so zino chips tubirya naye tebinkolera nnyo naye akawunga health wise birabika bya bulabe olumu oluusi mubiri gwaffe kisoboka naye nze akawunga kankolera go ge mazima kankolera nga kuliko ekyennyanja ekibisi so kinkolera nnyo naye
nga omanyi economy kati batugana okulya ekyennyanja muzeeyi yatugana okulya ekyennyanja kigenda economy yefuuse economy. Colors ki ezikolera? Nze sikirimu kala kasa kiba nga kiri shine nga kisobola okwaka ne kituuka ku ekyo kyenjagala kinkolera sifa ku kala. Olinayo ekivuga ky'osobola okuzannya ng'omuntu? Nzanya piano ne gita byenkuba era byendi mu kumasitalinga kuba sigamba nti mbikubira ddala mbikuba naye nkyayinamu techniques ezibulamu. Ye CHENZO KHARTS gwe tuli naye olunaku luno olwaleero tunyumizaamu bingi era nga twagala okufundikira naye nga tetunnaba kufundikira. CHENZO, industry ejjuddemu ebintu bingi. Nzeyo gye ntambulira mpulira eddogo. Ekintu kino eky'okweroga mu industry oyinza kukyogerako ki? Nze kye nnyinza okugamba buli omu azannya loolu ye. Naye obiwulira mbu industry ejjudde eddogo? Mbiwulira naye buli omu azannya loolu ye. Otherwise mbiwulira naye nze mbiwulirira eyo ebbali mu kamera wano sisobola kugamba nti gundi yalozaani naye mbiwulira naffe bitutuukako tewali atabiwulira naddala muffe ffe nga ffe abali mu industry. Naye buli lw'onaakulembeza ennyo bandoga naawe ogenda komekereza oloze zanya lolyo omanye nti kiganye oba kiyiseewo otherwise bagenda kukomekereza embeera eri bwetyo. Social media pages zo oziina ani azirunninga gwe kennyini oba? Nze kennyini neerunningira ebintu byange mpozi nina kye nayongeddemu era waliwo group awo gye tugenda eri mu kufoomingibwa. Waliwo abayimbi be twakonectinze nabo waliwo kye tugenda okwongeramu kati wagenda kuba waliwo buli kimu akikwasaganya naye nga saawa zino nze mbadde nkyekolera. Otera okufunayo ku kye twandiise negative comments oba kyempulira bagamba mbu negative energy? Ebyo sinna olinga buli gwe kyogira ajja n'akomentingako ekintu ekibi. Ezo ze challenges ezibeera mu industry zibeeramu nenze kati saawa zino mbadde sinazifuna. Kisinziira kyoli naddala mba abeewalana aboono bawalana ono n'aboono bawalana ono ne kati nze mbadde sinnakifuna. Gwe byotera okupostinga comments ziba zitya? Nze ewange ku ludda lwange zibadde tezinnajja ezembi era nsaba Mukama nkuumiraawo kuba kyoba weetwaliddemu omuntu kyaba akulaba tewaba muntu akola kirungi era wabaawo ababeera ebbali nga bazalawa oba nga bazoleya neggwe olina kumanya kikyoyagala wajja otambulira tobawa budde tosobola bbawa budde. Oli oyambadde nga tali mu sapatu akugamba ekyo ekigatto kyaggwako olwedde oli mu ngatto yali mu sapatu kye kiba kikuluma. Oyina management? Saawa zino mbadde siina management naye nina abanyambako buyambi naye siina management. So bwe tuba tukwagala ku mukolo kivulu birthday party ebyo byonna baby shower bikyobiyimba? Sirina mukolo gwe sikola gyonna ngikola. So tutuukirira gwe kennyini? Nze kennyini nze ne managinga byonna bali baba bayambi bange. Lwaki tonaamufuna? Namufunako ke mabegaawo ne buli omu kisinziira kyayagala. Oli agamba nkusayininga emyaka 10 wabiwulira ebyatuuka ku muganda wange Chosen Beki. Bingi bize bibaawo ne gwe nga gwe otunuulira n'ogamba myaka 10 egyo gyansayininga kino kyayagala. Ekisooka aba n'obuwaayiro obubwe saagala kuddamu kulaba mbantu wano emirimu egy'abakama abongi kusalako toddamu kutambula wano segeera. So kati olumu ogenda n'otunulatunulamuko okusinziira ku buwaayiro n'ogamba no oba yes. Bwe wali gy'alina kyenjagala akawaayiro kenjagala tulikola ko omuziki gwo weguli ate gwo tegukaddiwa ate nange wendi nkola music ate Mukama akyanyamye nti nkya boostinga sidda mabega kuba buli lwenfulumya bagamba ate kati wakoze kino nga kino kirala so nenfuna n'abanyambako nga bajja bawera nenfuna ne opportunities abantu ne bampita ne bangamba
jangu nange nkuwayo kino ono nankolera audio ono nangamba nange nkuwadde video emikisa ng'egyo kati kitegeeza mba kyenkola kiba kirungi kati oyina linda muntu oyina kugenda gwe wenna. Ayagala Chenzo amufuna atya ku social media platforms? Buli wamu Instagram, Facebook, Twitter wonna ninawo buli wamu wonna sirina we sirina just oteka mu test Chenzo Kharts 256 ojja kunfuna ne oteka mu Chenzo ebisigadde bijja kweraga Chenzo era nga bwowulira Chenzo 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 so kati awo kijja kuba kyangu buli wamu oba otuuse ku nze. Instagram kyekimu, Twitter kyekimu, then TikTok kyekimu. Awo mpola mpola oba onfuna n'amanamba ku media ezo gabeerako. Togibawo wano basobole okuwa emikolo. Kale naye nga wonna oba oyagadde oba osobola okunfuna enamba yange mainly nsinga kukozesa Airtel naye nga zonna nzirina ne MTN ziri ku WhatsApp zombi. Airtel eri 070 66 94 027 070 66 94 027 then wonkubira kweyo ja kuba onfunye then bw'onaaba weetaga ya MTN awo nga nkweya MTN. Sawa bina ebako eri tevaako yange ebaako kuba yekola business ez'abakama bange ate yekoza ne business ezange yekola ne business y'omuziki kati ebeeviira kwokye ebako eri. Tweyanza nnyo tweyanziige nsuubira nti ebisinga obungi ku Chenzo Kharts obitegedde bulungi nnyo nnyini ddala. Twagala okufundikira Chenzo oyina obubaka bwonna bw'oyinza okuwa abafaanisi bo abavubuka abali eyo abayimbi abatandika nga ggwe? Nze jasi kyenjagala okugamba omuntu wekkiririzeemu buli lwe wekkiririzaamu ebiseera ebisinga tewali atagenda mu bantu bano botambuliramu tewaba muntu asobola kukkiririzaamu ggwe nga gwe bwewekkiririzaamu. Otherwise oli bw'anajja n'agamba kino kifu n'otambula odde ku kiki ojja beera otagalatagala booti ng'onagamba kino ky'oyimbye si kyekyo oba like kano ka business k'okoze wano tekajjaawo ojja keeping on ng'oli mu kumuvinga. Tusooke twekkiririzeemu n'ekirala twagale ensi yaffe twagale ebintu byaffe bye tukola kuba gwe wennyini bw'oyagala ekintu ky'okola n'omulala ajja kyagala. Nze natandika nayingira industry eno natandika ng'abanjagala we bali naye kyemanyi n'abatanjagala baakola ki baaliyo era olinga bwakuwulira oluyimba balulaba ku TV oli akufuna essimu nakkubira naga mwana kati wagira ne bwoti tokyakwata n'amasimu tokola ki masimu gajja ne gayogera ebyo lwa nsonga oyiseemu naye fuba nnyo okulaba nti weekuumirayo ate okeeping on ng'ogenda waggulu kuba ne bano nabagamba wa alutadde ku TV ogwo guyimba gubi nabo babeerayo so tukole ekintu nga gwennyini gw'osooka okukola amaanyi nebaza buli omu ayina kyantaddeko ayina kyannyambyeko nawe nebaza obudde bwompadde okumuvinga nova wonna wovudde nosobola okujja okunsanga wano nonkola ka interview kano. Kati nnyo lwaki olowooza abayimbi babombye nnyo okubomba okitegeera? Okuva mu industry okuva wano ne bagenda ebweru n'abavubuka bennyini nabo bavudde nnyo wano ne bagenda ebweru ate oluusi nga bye basanze ebweru si bye baali basuubira. Ki ekireetedde abantu kankiyite ku kyawansi yaabwe ne bettanira okugenda ebweru ate tebavaayo no bagaaniddeyo? Kyemanyi anti like ekimu ku byo tuwankawanka kyetulina tekitumala obeera awo nga tuli contented na kyoyina. Ekyo kiri mu ffe oba ddala kituufu ogenda okulaba ng'embeera tekumazaako kutebenkera nakyolina? Embeera yo ekituufu embeera yo kuba ogenda n'otunuulira bingi naawe obiraba ogenda n'otunuulira nga wali osobola okugula ne bwe kaba kagaati ka 5 ne kati tewakyali ka 5 zaalinnye kati ekikopo ka 7 ekikopo ky'obuugi kyewagulanga ffe tukuze nga tunywa obuugi bwa 5 kati buli ku 7 ekikopo ky'obuugi nusu 7 so genda n'otunulamu wadde ofuna ssente weeziri naye nga tezimala n'osalawo ogenda onoonyeeko ewalala teyo n'osangayo emirembe
kati mu ddembe eryo n'obeera eyo n'osigala kujja ng'olinga nkuba kyeyo naye nga yateya ensi yo kyekyo. Olina b'otumira? Sirina nnyo bentumira, jasi neebaza buli omu alina kyangasseeko ng'olina ky'osobodde okungattako. Oluyimba ne lufuluma n'otwala obudde ne twogerezeganya ne tukola ki, oluyimba olwo ne lusobola otuuka ku soosi we lulina otutuuka. Neebaza buli omu, producer ani aba ayisizzaamu oluyimba olwo kuba bakola kyamaanyi. Nze nali siri nno kyamaanyi naye abantu bentuukirira. Chenzo kino kiri bwe kiti ne bannyambako. So timu mwaka eyo neebaza buli omu yenna alina kye yannyambako kuva ku dde wano paka wano wendi. Kale tweyanza nnyo tweyanziige. Chenzo bw'atyo nsuubira nti obitegedde bulungi nnyo nnyini ddala ebimukwatako. Music w'omutegedde osobola ogenda munoonyaako ku mikutu egy'enjawulo gy'ali, ku YouTube gy'ali, ne bw'oba oyagala musakinga ku Google gy'ali osobola omufuna bulungi nnyo nnyini ddala. Kale nsaba atakumira mpeera abankumire. Teweerabira mikwano gyaffe aba Jos Property Consultants Uganda Limited, ojja basanga wali mu kibuga Masaka ku Muto Complex room number eri MC1. Bajja kubeera nga bakolera ebyo byennyini bye weetaaga okufunira ddala. Kale nze Fiiki weeyongera okusubscribinga, okulikinga, okukomentinga, okusharinga ate munnange ekintu kino tubeere nga tukiteeka ku level endala. Kale kambasiibulire wano mbagaliza ekiseera ekirungi nga mukyalaba Fiik Media.